waliwo ibaada bbiri. Ibaada mmeka? Omuntu yenna bwe wenywereza ku ibaada zino ebbiri mu bulamu bwo zikola kinene nnyo mu nkyukakyuka y'obulamu bwo. Oba otudde wansi n'ozifumiitirizaako n'ozirowoozaako nnyo n'ozikolerako nnyo, nkukakasa kikumi ku kyennaakyo y'obulamu bwo bujja kukyuka kinene. Ibaada esooka, ffenna abasinga obungi ku bimu ku bisinga otuleetera emitawaana mu bulamu bwaffe n'otuleetera ebizibu mu bulamu bwaffe, tuba tulina ensobi gye tukoze wakati waffe ne Allah. Olina okola ensobi wakati wo ne Allah. Ebiseera ebimu ensobi egyokoze eyinza okukuviirako obuzibu, era ebiseera ebisinga byonna bye tulaba emitawaana gyonna mu nsi yonna, sababuha, ensibuko yaabyo almaasi, ezambi nze lyenkoze naawe lyokoze. Allah kwasinziira okubanga ffenna abasinga obungi embeera etukaluubirira. Ekizibu ekyo kijjiddwawo kitya? Obanga oyagala okuba nti Allah tabaraka wa ta'ala akugondeza mu bulamu bwo n'okwanguyiriza mu bulamu bwo, weekwate ku ibaada. Ekiseera batera nnyo gibajjukiza, nombaka gitujjukizanga nnyo. Ibaada nyangu nnyo ku bulimi bwo, biyitibwa istighfar. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ya ayyuha nnaasu, abange mmwe abantu, tuubu ila Allah wastaghfiruhu, mwenenye mudde eri Allah musabe okusonyiyibwa. Fa inni, yeyogerako, mazima nze Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 100 marra. Zaba yimiridde mu maaso gammwe Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, aganti nze ayimiridde mu maaso gammwe gwe mulaba nkola istighfar ebirungi ebitaka wansi wakyo, byendenenye eri Allah ebirungi ebitaka wansi wakyo. Bw'abanga oyo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, embeera bwetyo efaanana, weebuuze kwandibadde oyogera ebirungi. Bw'abanga oyo Allah bwe yayogerako n'akakasa nti gwe wasonyiyibwa ebyayita n'ebirijja mu maaso, Allah yamusonyiwa byonna. Mukyala Aisha, mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, olunaku lumu Nabbi ng'ayimirira nnyo n'akuwa musajja wattu, ebigere ne bizimba, alina rahma, saasira Aisha mukyala we. Ati ya Rasulallah, lwaki teweewumuzaamuko newebakako? Sanga nti ya Aisha, afala akunu abdan shakura. Yamugamba nti wakad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Allah yakusonyiwa amazambi, oludde tolina na zambi byonna, ne Allah yakuwa omukakafu nti byonna wasonyibwa. Lwaki weekaluubiriza obulamu n'otuuka ku ekyo? Yamugamba nti afala akunu abdan shakura. Gaani ataba mubadde abeebaza kabizimbe, naye nga bizimbe lwakuyimirira ku lwanyi. Olwakiro ffe ebigere byaffe bizimba ne bitufuuyirira, naye ng'oli kuki? Oli kuki? Lwaki ebigere bikufuuyira?
فلا أكون عبدا شكورا. Akiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bannange mwikirizenga nnyo istighfar, mwikirizenga nnyo tawuba mu bulamu bwammwe. Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'ani n'atugamba وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani asisobola kubonereza abantu ngokyali mulamu mu bwongo Nabi Muhammad, ate asisobola kubonereza abantu nga bakyayisa istighfar kulibisa. Nga kubonereza nti oyisa ku lulimi lwo ekigambo astaghfirullah, ekitegeeza saba kusonyiwa Mukama wange. Teri kisanyusa Allah tabaraka wa ta'ala nga kuyisa ku lulimi ekigambo ki. Olaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allahu afrah, Allah yasiga okusanyuka bitawbati abdi, olw'okwerenya kw'omuddu we, okusinga omuntu abadde ala rahila, abadde ku ngamya ye, atambula mu ddungu eyo, ayise gy'ayise, awulira akooye, lwaki siwumulirako wano, afuna awali omuti, akwata engamya ye agisibaawo, bamala okugisibaawo leeba agenda okudda engulu ng'engamiya ekoze eki, engamiya yatambudde, eriko buli kantu konna k'alina okukozesa mu safari. Atunula yamiina wa shimaala, ddyo ku kkono talina w'atandikira. Atuula ku katono nnyo, otulo tuddamu tukola ki? Otulo tumutwala, otulo bwe tumutwala agenda okudda engulu ng'engamiya ye eyimiridde awo waali, nga buli kantu konna kweka. Wamala okutuula ku ngamiya ye naga nti Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Agamba nti Allahumma anta abdi, ay Allah gweki, gwe muddu wange, wa ana rabbuka, nze ki, nze mulezi wo. Ekigambo kyagende kituufu. Agamba nti Allahumma anta abdi, ay Allah oli muddu wange, wa ana rabbuka. Ekigambo kufuru bukafiiru nnyo, tegeka bulungi. Yaga nti akhtaa min shiddati lfarh, akoze ensobi olw'essanyu ki. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti Allah asanyuka nnyo ogaye Mukama wange ensonyiwa, okusinga essanyu lyo lyako, ng'ensolo yeekomyewo ng'eriko buli kintu kyonna. Ati istighfar ekola kinene nnyo mu kukyusa mu bulamu bwo singa wali okimanyi. Ogatenga ne kyekutwalira, ne bwoba otudde ku tuuzi, ne bwoba oli mu mmotoka yo, ne bwoba otambuza bigere, ne bwoba ku lulimi olubimbi, ne bwoba mu dduuka lyo. Yatugamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lazima al-istighfar, omuntu eyenywereza ku istighfar, biki Allah byamuwa, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraj. Allah akusizaawo mu buli kizibu kyonna, akuteerawo obulumi, akuteerawo obwangu. Faraj, Allah akusizaawo. جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرجا. Buli wofuna akanyiko bwoti Allah n'akusizaawo obufulumiro. Warazaqahu min haythu la yahtasib, n'akugabirira Allah mu mbeera gy'obadde tosuubira. Tobibadde nako,
tegeeza nti al-istighfar ekuyamba kinene nnyo mu byenfuna byo. Buli mumu ekuyamba nnyo mu byaki. Tunuulira nabbi wa Allah Nuh alayhi salaam. Nuh yarayogera n'abantu be bagamba nti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yabagamba tuyitirize nnyo okusaba Allah okusonyibwa. Allah mumanyi innahu kana ghaffara, musonyiwa. Naye by'anaabakolera oluvannyuma lw'ekigambo ekyo lufulumizza. Yursili ssamaa alaykum midraara wa yumdidukum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara. Allahu akbar. Nuh alayhi salaam ategeeza abantu b'ekibiina kye bannange muyitirize ekigambo ekyo ekigenda okuva mu kigambo ekyo. Allah agenda kutonyesa. Agenda kutonyesa enkuba kabonero kaki. Bani birola b'enkuba. Allah tabaraka wa ta'ala gani وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا أنزلنا من السماء ماء مباركا. هذا مسجد جد بركة. الله يتجيزا تجدني ولا أبغى بيادين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن قوم في الدنيا أبوي أما تودا لا تسوكا لا فما لنا إنه حديث عهد بربي لأنه كفهم بنا الله ومن اشتغل لا تشتكوا وقوا في لا تشتكوا لا يسمون ومن الله بيت ماء مبارك أزكاك تبين تنصبين كي الله بيقول لكم تبين مبارك بالمنكس Sekarang tinggal ni Allah kan kita nak tunjuk sebaik apa. Sesuai dengan bahawa ni desa. Obaka dia mazika. Mereka tahu kita dalam supaya tunjuk kau sisa walenyu. Daya abantu baka wachimuka. Owino yonane tulachi. Yonane tulamas. Yonane Yesi sida mpera ko akwai kuba ngi yonde baraka yursilu as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin. Befuna tubenda yongera silva befuna bijja wa bani abaji abana Wala biko bizante akugamba nti nina abaana nze saaza bali mu kyoti bebe. Omuzadde ng'afuluma ekigambo ekigamba nze saazaala naye nga talina abaana. Muzadde afuluma ekigambo nti nze musolooza nina omwana mbalowooza baana naye Allah agambye nja kuba okubayita omwana. Ajja kubaita ki? Tafsiri yao pa waj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ebyo nabyo biyingira mu kigambo istighfar. Islamu sabahi maja natamna bako kuyingira mu bitawala bya dunia tunayingira ebizibu byayo bitiriza istighfar. Nemo wotudde mu dduuka biyitiriza istighfar. Istighfar ebirungi byegenda okukuleetera Allah tabaraka wa ta'ala bihi alim. Allah asikokola ki? Kandi badde tusussaawo ka mulimu gw'okubiri gw'enjagala weekwateko. Bagambye ekisinga otutawaanya ffenna ekituleetera ebizibu ffenna ekisooka bakiyita maasi. Gaba baki? Azana. Omu ku basalafi swaalih yagamba wallahi nsobola okumanya
sobola okumanya obuzibu bw'ezambi lyange lyekoze naye nga mbulabira ku mukyala wangawo. Oyinza okugenda n'okola byokoze makuboko, ogenda okudda awaka n'olaba obufu bw'ezambi lyokoze naye kulabira waka. Oyingidde awaka wafulumye nga muli mirembe, tewali buzibu bwonna, ogenda okuyingira awaka nga wonna wakyankala. Omukyala mukoze ekyo, tewembuuza wamukoze eki, wabula sooka otunuulire entambula ze zibadde zitya olunaku lwonna. Nagamba nsobola okumanya obubi bw'ezambi ne mbumanyira ku nsolo gye neebagala. Akoze ezambi, emmotoka ebadde terina buzibu bwonna n'ekyankala na kukyankala, lwazambi lyewakoze. Amazambi ago buli oyitiriza sirikuba etegeeza nti Allah azigirawo byonna byabaddewo nabitegedde era nsaba kusonyiyibwa. Allah mulungi nnyo, Allah musonyi. Ekyokubiri kati wambiizayo. Ekyokubiri ekisinga okutawaanya baanaadamu biri ebintu bisatu. Tumeka kisooka bakiyita shaitani. Bakiyita ki? Ekyokubiri bakiyita alhasad. Sawa. Ekyokusatu bakiyita laani. Eddagala ly'ebizibu ebyo byonna Allah yabituteera mu bigambo bye tukozesa ku makya n'ebigambo bye tukozesa akawungeezi. Buli omu eddagala ebintu ebikoze eki ebisatu byekoonyeeko, eddagala lyabyo Allah yalissa ku bigambo byogerwa ku makya nadde akawungeezi. Bw'onaaba bwekutte ku bigambo ebyo ebyogerwa ku makya n'ebyogerwa akawungeezi, kakasa nti ojja kulaba enjawulo nnene mu bulamu. Babigazaako adhikaari sabaahi, adhikaari z'okumakya nnene kitono nnyo. Obisinga otutawaanya shaitani tukimanyi bulungi, netukola ki? Oyo mulabe waffe wa bulamu era tali kwagala byewoolikola otya. Okwagala nga muli mwenna muki? Innama yad'u hizbahu yakunu min ashabi sa'id. Omulimu gwayo okukola daawa era bengeeweza benaatwala muki? Mu muliro. Olina okola ezambi byonna shaitani esanyuka, ekuseedaseeda buli kiseera kyonna kola kino naye okutaasika obuzibu bwonna ng'okozesezza ayatul kursi. Ekirimaani tegeeza afdalu aya fil Qur'an, ye aya egyasinga zonna mu Qur'an okuba waggulu. Buli omu weekwate ku suratul Falaq ne suratul Nas. Buli omu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi egamba nti kaana yataawwad, omulamu bwe yasabanga nnyo Allah akikiriza ebintu bibiri. Ekisooka min aljanni, janni imagine especially yasabanga nnyo Allah mutaasangire sallallahu alaihi wasallam shaitani. Ekyokubiri walaani eki Allah tabaraka wa taala yagamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abasajja bawala
batuuka ekiseera baagala kusaanyawo na biso byabwe. Kitegere baagala kulwanyisa naye ng'endwanyisa gye bakulwanyisa nayo yaki biso. kati Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okussa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam essula ezebbiri ze twogeddeko yagamba nti taraka ma siwaahuma, yaleka ebirala byonna eyenywereza ku ssuula ezo. Tunaseeka yenna otuleko wansi we mugambe njagala onzivuunulye suratul Falaq. Sigenda givuunula wano. Mubuuze suratul Falaq ekola ki? Agwama ki? Suratul Nas naye agwama ku ki? Amakulu gaayo. Kubanga ojja kukisanga ezo essuula ebbiri nga bwezoogedde kati ziri ssatu ne Ikhlaasu n'ekisimu. Nga bwe tuzoogedde ezo essatu omanye emirundi gyetusobola musiraamu gwa musiraamu mutuufu omanye emirundi emeka gy'osoma essuula ezo bangi irize tubale ffenna irize tubalemu ffenna make esoma emirundi emeka bangi emirundi esatu esatu adhikaari z'okumakya enosomye baada sobola waliwo adhikaari ez'okumakya bagisoma emirundi emeka esatu emirundi emeka otohuli n'osoma omulundi soma omulundi gumu wa asiri n'oddamu n'osoma omulundi ki buli omu Magharibi n'oddamu n'osoma emirundi emeka esatu esatu. Bw'omala Isha ddamu osoma omulundi ki gumu gumu. Oba ogenda okwebaka osoma emirundi egy'eki ofuwe ebibatu byo osiimula obubirimu bwonna. Oddemu ofuwe osiimula obubirimu bwonna. Oddemu ofuwe osiimula obubirimu bwonna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ta'awwada muta'awwid bimithliha. Teriyo muntu yali aleese kigambo ky'oyinza kukozesa kusaba Allah kutaasabizibwa ebyo bifaanagana na bigambo by'Amakulu. Kati ebiseera ebisinga obutawaanya abantu ye muntu okubanga ensawo ejja gyeba nnyingi nnyo aye gyekuma okuba ennyingi ennyo tekiddirira bwe Allah kujjako birungi nti kwatiddwa banneesaawo n'abikujjako genda wala olina makulu kubanga olonze muwa oba wakunyiiga kiba kitegeeza onyiigidde ani. أعوذ برب الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس ولز الناس أزمي ولي أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. الناس يعملون يسيرون lwaki aleese omuntu oyo emirundi eyo olwotuddeku wansi n'okumiikiriza lwaki yayogera naasi naasi si mwangu naasi siki asobola okukutaasa naasi mumutegedde amakulu gaki tegeezaki omuntu asobola okukutaasa ekitonde muntu olina kuddukira byalo okulawo rabbi nnaasi Allah tomuneewa muntu برب الناس ملك الناس إله الناس متصل بالجوع أيوة كده ولا الشيطان أيوة كده وشيء
naye akozesa zara binnas. Omubaka n'atugamba sallallahu alaihi wasallam, aktharu man yamuutu min ummati, abannange esinga ennene efa mu bantu ba ummaya nga al-ayn. Abantu akusinga obungi bafa kiiso, bafa ki esoda kutunula kutunula eki emotoka n'ebuko kege naye nga waliwo akutunulira nam kisobola okubanga Allah tabaraka wataala bwate bwakigeze naye nga kivudde kuki buli nsonga ebaako n'ensonga tegereka bulungi. Ekyo kigeza nti nenamba nnene y'abantu erwala nga terwadde bulwadde bulwadde nti buli awo wabula obulwadde bwetulwadde buvudde ku bantu bannaffe, atakugendedde mu sako, atakugendedde mu shiriki, wabula ngaobubi buvudde ku mutima gwe n'okkakkana ng'okoseddwa. Olaba tugamba abasiraamu naddala abasinga obulwatuwaga ebyembeera byo bwobanga oyagala Allah bikukuumire si bintu bya kujaajamya. Tegeera ku bantu ekkumi abakulaba omuntu omu yekka yagenda okubaraka barakallahu Allah asaba kubeeruka, abasigadde bajja kuuka bumu bw'otudde otadde awo enyingiri. Nsaba Allah tabaraka wataala atusembaddwe be abawuliriza abagoberera ekisigo okuba ekirungi. Nsaba Allah tabaraka wataala taasa ebisaawa n'ebiiso. Nsaba Allah tabaraka wataala fenna abeera atumalira obulamu obulungi dunya ne akhira. Nsaba Allah tabaraka wataala abalwadde muffe abeera abawonya, abalina obuzibu Allah amalira obuzibu bwabwe, n'abeetaaga tusaba Allah amalira obwetaavu bwabwe. Nsaba Allah atusigula amadaala gaffe mu dunya ne akhira, atusse mu bantu abagenda okuyingizibwa firdausi al-a'la. Nsaba Allah tabaraka wataala atulage amazima nga mazima, atuwa okubanga tugagoberera, atulage ebikyamu bwabyo, ate abenga atutwewaza. Innahu waliyyu dhalika wal-qadiru alayhi. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.